Mugamba mtya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero njagadde mbalage ku majaani ago. Amajaani ago waliwo wano eyambuzizza ekibuuzo. Wabadde nno mwami gwe wambuzizza ekibuuzo kino, wambuuzizza nti omukyala w'olubuto kirungi okubeera ng'anywa amajaani. Kyewambuuzizza, omukyala w'olubuto kirungi okunywa amajaani? Kye kibuuzo kyewambuuzizza. Omukyala w'olubuto amajaani abeera asobola okuganywa, tewali buzibu. Tugeze musobola okufumba caayi ewaka n'oteekako amajaani amatono agasaanidde, tekirina buzibu, abeera asobola okuganywa. Amajaani agabeera ag'obulabe ku mukyala w'olubuto geego agabeera amayitirivu. Amayitirivu nno nga bw'okiwulira nga mangi nnyo nnyo nnyo, ge majaani agabeera ag'obulabe ku mukyala w'olubuto. Naye just ofumba ebikopo byo 4, muli waka, muli 4 5, mufumbye ka caayi mugenda kanywa mwenna ne musaako amajaani aga bulijjo ge muteekako obutontono, tekirina buzibu, omukyala w'olubuto abeera asobola okuganywa bulungi nnyo. Kansubire ontegedde gwambuzizza ekibuuzo ekyo. Amajaani gano gaba ga bulabe ku mukyala w'olubuto nga mayitirivu, ate nno nnyo 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 nga mayitirivu nnyo, ge gabeera amajaani agabeera ag'obulabe. Bintu bingi ebibeera eby'obulabe ng'obadde obiyitirizza, naddala ku gwe omukyala w'olubuto. Ekyo njagadde mbeere nga nkibanyonnyola bwentyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.